alabika nga ye akkiriza okugenda mu ggwanga etibwa erya akkiriza okugenda mu ggwanga etibwa erya yes Zelensky finally ye wuno akkiriza okugenda mu ggwanga erya Turkey era agenda kusooka kugenda mu kibuga ekitibwa Ankara asinkane President Recep Tayyip Erdogan nga tebannaba kwogerezeganya. Putin yaganye, Zelensky amaze n'akkiriza, amole gasose kutegeeza nti naye aganye tagenda gendayo naye munnange atalina mukamwana weka agenza okulaba ng'ekyokweka mwana okweteeka ku level emu ne Putin tekijja mukolera akkiriza wuno agenda kulinnya ennyonyi agenda mu ggwanga etibwa erya Turkey. Zelensky asuubidde okusinkana ne musajja mukulu gwe bayita Recep Tayyip Erdogan mukulembeze wa ggwanga eriyitibwa erya Boturuki akadde kano kennyini ng'etugenda maaso n'okandi tubirengera wenna ataddeko Pale FM ekwera omuntu wabulijjo. Kale nno Zelensky finally yakkiriza agenze e Buturuki. Vladimir Putin eyeematira okukamala yagambye nti waacha nze temujja kunzanyirako siri mwana muto aganye okugendayo asindise baana nga bulijjo. Gwanga ku gwanga.